oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV wale kubera mpozi ngate otulaba wale kubera mpozi ngate otugoberera yonna gye sinzira okula mpozi ngate otuwuliriza oli wa kabinyo oli wa mulembe. Njagala obbasoko bonga ku bakyali bange mwenna mugamba mutya mbuuza ku Imenansi ogamba otya nga oli Dubai awo wale kubera mpozi ngate otulaba bulungi nnyo ne mbuuza ku Mongole Derrick ogamba otya ne mbuuza ku Oji wange ate nga mwannyinaze Vala Nakazibe ng'oli UK ndabira omukoba mweyana. Omukoba mweyana oba erinnya lyali manyi kye litegeeza. Anyway, mubale kubera mpozi ngate mutula bulungi Shirat Love bale kubera mpozi ngate tufollowinga Anita agatta kompozi n'abalala bangi nnyo sobola bamalayo ate nga mbasaba mugende kompozi ne ku album performance channel yeriko omuzannyo ekitawuluzi musobole okubeera nga mugula bulungi nnyo abagala okufuna embuzi ey'omulembe Kabuzi restaurant weeri awo kubera mpozi ngate bawa embuzi ey'omulembe olunaku olwaleero nkomyo nagambe nja kufuna ngayo akadde twogereko ku nsonga z'omukwano ensonga za love ensonga z'olukundo ensonga z'amapenzi ebigambo ebyo byonna bitegeeza ekintu kyekimu mukwano. Tugenze ne tuconfusing ebintu bingi naddala generation eno tugenze ne tuconfusing omukwano ne love rather omukwano ne sente kyembadde ntegeeza tugenze tu confusing sente ne love nti era omusajja bw'abatawa mukazi sente abata mwagala omusajja baliwo kibayita care abata caring the guy is not caring bannange the guy is not caring ne bakulyetingawo n'engombe ezigamba I rather cry in a bima than on foot. Kituufu, you rather cry in a bima than on foot. Kituufu omusajja bw'abata kuwa sente abata caringa n'ebiringa ebyo. Naye bwe weeteeka mu mbeera eyo bwetyo tolifuna mutima mutuufu ogw'omusajja akwagala. Naawe omwami gye bali abalenzi ba super lukebe ba smart lukebe ba smart wire bwe weeteeka mu mbeera eyo bwetyo tolifuna mutima mutuufu gwa mukyala akwagala kubanga ayina sente ze. Kitegeeza sente ze azina asobola okufuna omuntu yenna gw'ayagala. Omukazi ayina sente asobola okufuna omusajja yenna gw'ayagala. Omusajja ayina sente asobola okufuna omukyala yenna gw'ayagala. Ayina sente. Omulaze ndi weetaaga sente ze. Kitegeeza ye tomwetaaga. You will never get the true love. Akugula buguzi. Sente yebagatta. Without money tewali kibagatta. Ekibuzo ne kibeera oyagala sente. What do you offer? Ojja kuŋŋamba nti you offer akaboozi. After akaboozi kuba akaboozi kagatta mwembi. After akaboozi what next? After akaboozi what next? Ennyumba ne yeezimba emirimu emirala ne gikolebwa embeera n'ebeera etya. Nze nno ŋŋamba bwe nti gwe wenna omwami oba omulenzi smart wire smart lukebe simanyaani ayagala omukyalo ow'ensimbi ogenda bonaabona nnyo. Naawe omuwala ayagala omusajja ow'ensimbi ogenda kubonaabona nnyo lwa nsonga togenda kufuna ky'oyagala. Abasajja abalina sente be bano abagamba nkukyulira nnyo munywanyi Gashumba agamba nti bebi simaze nze nkugaanya okumala. Nina mukwano wange Ivan Kyeyune agamba yakolako kyasobola mu kaboozi. After all amaze okufalinga sente ze. Naye nga babeerawo ekintu eky'obutonde tukirize tugaane ng'omukyala nti mbutuufu bwe ŋŋendako mu kaboozi nandibadde neetaaga okutuuka ku ntikko. Oba okitegeera kyova olaba abaddukawo n'abeerayo n'akaboyi ke emabega eri. Kaboyi ke emabega eri mutuufu nga ko kamutwala n'abeera mu bwengule ne kamutuusa ku ntikko. Kyova olaba
n'abalenzi era siru abeerayo n'ekiwala kye bagamba ekiwala kibannange olabanga ekibi naye bannange kivaawo kyakabi kya bulabe nga kyakwogera yamanye ekiri munda gwe yakunoonyako ssente. So bw'obanga owulira nti mutuufu oyagala onyumirwa ebintu bibiri omukwano n'ensimbi and then weeteeketeeke togenda for big and never settle for less ekituufu but never go for much. Funa omukyala wo ng'omwagala nga naye akwagala mukole mwenna. Funa omusajja wo ng'akwagala naawe ng'omwagala nga mu by'omukwano mwenna mutambulira wamu, mu by'ensimbi nga naye mutambuliramu. Leka kubeera mukyala nga Eva oyagala kubeera ku receiving end omusajja akuwe. Naawe kola kolobere ne ssente zo ate tojja kujoogebwa nnyo. Gwe omukyala ng'okola kino nkikugamba tewali musajja agenda kujooga. Omusajja tajja kujooga kuba olina nawe kyoleeta ku tebo, kyolina kyoleeta ku mmeeza. Kitegeera olina kyoleeta ku mmeeza era ajja kusigala ng'akuwa ekitiibwa. Naawe omulenzi ng'olina kyoleeta ku mmeeza omukyala oyo ne bw'anaaba nga alina ssente ajja kutya, ajja kuwa ekitiibwa agambe omuyaayi alina waakwatamu. Naye buli bw'onoobeera nga gweyagala Eva obeere ku receiving end ojja kufuna but you will not get happiness. Era bajja kunyumizanga bunyumiza obabuuzenga nti bannange okutuuka ku ntikko kyeki nga tokimanyi kubanga you chose okubeera nga Eva gwobeera ku receiving end. Omusajja naye teyeekagalo nanye agamba after all nkole ogw'okutuusa ku ntikko nkole n'ogw'okunoonya ssente zenkuwa n'ogw'okulabirira oba nfuna. Omusajja tajja kwetuma kugamba nti kankutwaleko out kankutwaleko wano. Temujja tambulako naye. Ojja tandika okufuuka nti gwe after all kasita akutekeyo mu nnyumba yo oba mu kazigoko ssente bazikuweereza buli kimu bakikuweereza bibeera eyo. Mikolo ya buvunaanyizibwa bikoze bitya eyo togenda tosaanira. Kyekimu naawe omulenzi oyo mukazi akulimba muwoza sugar mami lelele. Waliwo omukwano gwange yakola story sugar mami yamala okusiiga omulenzi obulwadde bwe yamala n'amugamba nze siri wa orphanage siri organization kubeera nti nkulabirira nkuwa obuyambi kyenkukwatiddeko kimala weeraba naye genda wejjanja ebise genda omire empeke. Such kind of love. Bw'oba oyagala onyumirwa omukwano gwo bw'oba olaba tosobola kukyebeera kusaba musajjawo aba patinawo mugambo manyi sisobola kubeera nga nkusaba buli kimu naye neetaaga okukolayo ka business akuwe ssente okole business otandike okubeera ng'okola awajja mmanyi oli wa buvunaanyizibwa. Naye bino ebyokkeera okusileyinga n'osiiga enjala n'oddaali n'otuula n'odda ku Snapchat n'odda ku YouTube n'okola atya kwegamba buli kyano gw'ogimanyi buli kajja konna akafilter gw'okamanyi. Munnaye omusajja era ajja kukulabiramu eyo embeera. Kyekimu naawe omulenzi bajja kukulabiramu eyo embeera yakusibira mpale mu mwoyo kusibira mpale mu bubina tolina kyosobola kukolera mukazi. Omukazi oyo omulaba mugagga nene bw'obanga okola n'omugulira ekintu kya mitwalo 2 ajja kukyagala nnyo kuba oba okimuwadde in love. Ne buli kaseera bw'ona oyagala gobere ku receiving end mulenzi gwe bajja kukozesa bakugatteko ne basajja banna abalala mubeerenga 5 olwo chain ewere. Bali abatano abana tomanyi gye batambulira golinza okuba weekuuma naye bali abalala tomanyi gye batambulira otegedde. So kati yeyembeera mutuli sijja kubeera mpozi nga tesukka wano eno. Mbakubiriza okubeera nga mufollowinga ku channel eno musubscribing. Tujja kubeera nga tuyiga ebintu ebikwatagana n'omukwano. Nja basuulangayo kamu bubiri kubanga mbadde mumanyidde nnyo eri mu mawulire ag'entertainment n'ag'ebyobufuzi nagwo gwakyaliyo tuba tugabawa ne interviews ez'enjawulo tujja kubeera nga twongera okuzibawa. Tova ku mukutu guno gwa Bokat TV sharinga work subscribinga. Namba yange y'essimu gwagala okunkontaktinga yita ku screen noti 75487335 osobola okubeera mpozi nga twogerezeganya bulungi nnyo ku WhatsApp. Yeri ku WhatsApp Bokat studio gyeri Kawempe ekuba omuziki gw'omuyimbi tusinkaneyo. Mbere bulungi mweraba. Oli ku Bokat TV leero enkya ne luli. Bokat TV